Pr Bujingo asabye Teddy abana be bibino bika bya maziga atenga ye Braida wali ku TikTok ayingiddewo nalo Deriki akuletedde byafunye mu TikTok byonna tobisubwa wano kwanda boy Ujinga nyongero kujukiza go na tana subscribing abambi tukusaba subscribing tuwenga tusobola okuweza 100k tuwenga tuleta award wano mu Uganda ilanga nyongero kujukiza wa sponsor wa Febiva Organic nagamba jangu akujanja benga kwese dagali ya butonde namba esembe 27 eriawo so mukubirako nabiranga kuyamba atenga wanda boy UG namba yangiriawo eri mu kantu ka yero esembe eri waggulu osolo kunkubira for any business tuwenga tuskowe natana bakumpela kano ka video ka like badisabo kampele ka like tutandikirewo mugalero ate ye Braila Bruno K avuddeyo namugulirawo TikTok nagamba mwana wange abantu bamwagadde nnyo era ba house managers wamu n'abantu bana Uganda abankuba kyeyo balaze nnyo ono mwana okwagala okusingira ddala okungi nnyo kale elanga kino kyamuletedde okukola kyo kumugulirawo Facebook page namugulirawo Instagram namugulirawo TikTok buli wamu kati Braila jali osologena no following ku Braila yoji atenga ye Braila tumuvuddeko rabadaba oba muite mwami mwami magi bana goloko olwalero avuddeyo nagamba demasekerera agambuno nadduka mu Uganda nengenda okukolera UK onoza mujjukira bulungi bamuwasa nakola kinagenda UK okubeera ne mukazi we Magi era muna mukimanyi Magi abeera UK yali ex wa Goronedi eyamuzalira n'omwana yali ne ex wa AK47 kati nduwoze sanyu mulira ba rabadaba bagambe anytime now from now oluyimba agenda kola ki agenda tuteraka album era rabadaba wherever you are feba wanda boy UG tukugamba so inboxing nayo ku number esimbe 51 wenga tusobola kutambuza music wo etuke eri abantu era abafani bo bonna abali mu season nezi zerira ne Uganda ne worldwide atenga ye rabadaba tumuvuddeko Pr Bujingo avuddeyo nawandikira Pr Teddy Bujingo ebaluwa ngamugamba ayagala abana be bonna abato abatasobola okwogera abatasobola okwesalirawo bonna abetaaga era ngagamba mbu Suzan makula ya asobola okubalabirira bulungi okusinga ye naga muno oyo yabasiga mitima gy'obukyayi amutebasiga mitima gyaki kati sawa zino ayagala abana be bonna Teddy Bujingo balina aberenga asobola okubeera nabo nga Suzan makula yabalisa Suzan makula yabasuza era nga yabasalirawo buli kimu kale atenga uye tuvuddewo atenga the Bujingos tubavuddeko Roma na makula onako olwaliro avuddeyo na posting naga muno edikenzo nawo obanga osobola okujja ku first season yange oba osobola okujja ku concert yange ya lero ya Luwero sikulinako obuzibu era nga first genda belawo wali eruwero obonga okuyingira mutwalo ku ba VIP mitwalo ebiri atenga VVVIP ya mitwalo 5 nga table ojefunira kale kakulekele ka video nawo byewulireko wanyesachi kusaba lero mbulire hey abantu bilwero mugamba mutyarema wano mbajukiza nti 13th August 13 August ndina mwe wali ku Africa Guest House mujemba kubombo sikiru yimba come let's have a good time see you then kitibwa kya muntu kyentyobote kati mwe mwasalawo ne mujibukira ate nga tekuliko n'Abannayuganda kwabali bana tebanaba kubuuka bangi naye kati ennaku zino bagenze bagigenda kubalabiko kati TikTok nga yo business nze nali ku Facebook wano nesaagifunamu ne TikTok ngifunyemu bingi ya buli omu alina waafunira kati TikTok yo nze ngifunyemu sinza kujegaana so naye kati omulenzi oyo sisuubira nti ate yagenda gifunamu omukole akolamu kabe bamuyitani 9 na wano TikTok omunonyi omulenzi erinnya limanyi wabula naye ngenda kuddayo ka video kalinda benja kumunoonya wano ndabe nja kumumuke kati mwe mwajoiningira TikTok ba ebiseera ebyo bali bakyaja advertisinga kati mwasiba busibiro ne mugamba ennono erabika yeddako kati tuwobudde kana wange twali tuli board ng'ekiwubalo kitutta tuli wakati tukola batusibye ne tugamba waayi katubeeko we twewogoma waliwo agambye mbu the upstart wama TikTok yatandika 2016 erabika yatandika dda naye kati ngambye ffe bannayuganda naye nze nzijjukira mu COVID awo bali bagiranga nnyo nga ne ku Facebook bagirangirako ne ku YouTube 2016 alimbye eyinza okuba yalinga ya 2018 kuba ffe twagendako 2019 ono agambye 2019 2019 mu bannayuganda naye eyinza okuba yali nga 2018 bwensuubira
Kubanga nange nagirabanga nga bagirangiranga na ku Facebook ne ku YouTube. N'owuliza music bajjako ne baganga TikTok. TikTok kati mwe tulaba weba era mwe abagifunyemu. Aze ngifunyemu ng'omuntu bangi bagifunyemu bangi. Ate ngera wakyaliyo bangi abakyasobola gifunamu. Abalala bakwata bukwasi bijiiko n'amasepiki ne beyambazanga abakadde naye tebagifunyemu ne sijja leero kubuuza bibuuzo bingi. Nja kunfuna nga ndi ne munna naye nga kyenyinza okugamba ngenda kufuna nga oli ne munna nga muteeredde bulungi